Mubutongole essimu emirimu egikoleddwa abadde Speaker wa Parliament y'omwenda n'ey'ekkumi Rebecca alitwala Kadaga era akwasiddwa engule okumwebaza. Engule eno yeetikiddwa Kalani wa Parliament Jane Kibirige n'etwalibwa mu ofiisi ya Kadaga gy'atuula mu kiseera kino ng'omumyuka wa Ssaabaminisita asooka era Minisita w'ensonga za East Africa. Kadaga yasooka kuweereza ng'omumyuka wa Speaker okuva mu 2001 okutuukira ddala mu 2011 olwo n'afuuka Speaker okumala ebisanja 2 mu Parliament ey'omwenda n'ey'ekkumi. Kalani wa Parliament Jane Kibirige babadde akwasa Kadaga engule eyo agambye nti Parliament nsiimu nnyo olw'emirimu gy'aweereza emyaka gyonna gye yamala ng'akubiriza olukiiko lw'eggwanga. Kibirige agambye nti n'abakulembeze abalala abazze baweereza mu Parliament mu bifo eby'enjawulo okuli Ssaabaminisita yawumula Dr. Livingstone Wakana Rugunda nampala wa gavumenti yawumula Ruth Nankabirwa bonna bagenda kuweebwa engule okubasiima songa ne yali akulira oludda oluvuganya gavumenti Betty Awolo Chan naye yaweereddwa dda engule y'emusiima olw'emirimu gy'aweereza mu Parliament ewedde 10. Kadaga babadde yakwasibwa engule agambye nti abadde tagisuubira ne yeebaza nnyo Parliament okumusiima. Bw'abuuziddwa ku busoomoozebwa kwe yasanga mu buweereza bwe n'okwo kwasanze mu buvunaanyizibwa buno obujja ebyo tabinyeze naye azzeemu kimu nti amaanyi gonna agatadde kwegatta kwa East Africa n'agamba nti mu kiseera kino akola butaweera okulaba nti watandikibwawo banka y'ensi za East Africa n'okutumbula ebyobusuubuzi wakati wa maagono ga Namukago. Kati ku mirimu gyange gya East Africa tulina endagaano y'amawanga amagatta ga East Africa. Waliwo ebigendererwa 4 kisooka kye kya Customs Union eyoweri ekiddako kye kya Common Market nakyo weekiri ekyokusatu ye enteeka y'okubeera ne currency emu mu nsi zonna eza East Africa. Kyendiko kati ndi mu kunoonya ettaka ery'okuzimbako East African Central Bank yonna batukkiriza Uganda okugifuna. Ekya political Federation kyali mu mikono gya Mr. Muswako we Kenya ne Justice Odoki wa Uganda. Balina bye bakola sijja kubyogerako kubanga sina manya report yaabwe. Poliisi mu kampala emiriraano ekoze ebikwekweto n'eyoola abantu abasubye 200 ebasangiriza mu binywero nga beekatankira omwenge n'abalala mu healthy clubs ebimanyiddwa ennyo nga sawuna nga beeyoteza. Abakwate basangiddwa mu kibuga Mukono mu Kampala ku Ginger Road, Kira Road ne Kira Police Division nga ekikwekweto kino kikoleddwa aba Kampala Metropolitan East. Kino nno kiddiridde akulira ebikwekweto mu Police Edward Ochom okulabula abaduumizi ba poliisi nti wakubasiba mu kkomera singa abaako ekifo ekisanyukirwamu kyanaasanga nga kikola mu budde obwa kafyu kubanga kino kimenya amateeka ag'okulwanyisa ekirwadde ki COVID-19. Amyuka omwogezi wa poliisi mu Kampala emiriraano Luko Yesigire alabudde nti ebikwekweto nga bino byakugendera ddala mu maaso. Bano bakuumibwa ku poliisi zino era nga bakutwalibwa mu mbuga z'amateeka ng'okunoonyereza kuwedde. Twagala okutegeeza abantu nti ebikwekweto bino bikyagenda mu maaso era n'ebiragiro ebya COVID-19 bikyaliwo babe nga babigondera. Abantu abeerako bavudde mu mbeera ne bagwa mu mmere badde baweereddwa omubaka waabwe okubadduukira mu kaseera kano ak'omuggalo. Omusasi waffe Lukenge Sharif Kagatuwe. Omubaka wa Makindye East mu Parliament Derek Nyeko ye yasakidde abantu be bakiikirira akawunga era enkya y'olunaku olwaleero akedde kuyita bantu ku yafeesi ze ezisangibwa e Makindye abagabire akawunga wabula abadde yakagabirako abantu 2 ku 3 abantu ne bayiika mu kawunga ako ne batandika okukeetooleramu nga baga nti Honorable alabika abalwisa mu ngabana oba mu ngabanya y'akawunga kano nga bagamba tebasobola kugumiikiriza kuwa omu era abadde abalagidde basimbe ennyiriri abawe akawunga kano naye ebyo tebabigumiikiriza. Mu mbeera eno ey'okugaba akawunga katuuse ekiseera ne kaggwawo era waliwo abantu abeemulugunyiza nti bo tebafunye kawunga yadde nga bannaawe babawadde era bagambye nti yaddeko ng'omubi omweru banaagaba naako. Tuze wano ate batuwandisa amanya kati siraba ate na muntu afunye batugamba tulindeko tulinde biki
era kale asinze nabbanja wadde atwadekire emwema asinze nabbanja. Omubaka Derrick Nyeko mu kwogerako ne bannamawulire agambye nti ekifaananyi ekiri mu bantu kiraga nti enjala ebalumira mu mayumba era gavumenti ya kuno yandibadde nambulukufu ku mulundi guno neddamu nekola ng'omuggalo ogwasooka bwe gwali negabira abantu akawunga kubanga bali bubi. Abantu baffe kubanga embeera si nnungi buli omu ayagala kyakulya kizibu nnyo okugoberera emitendera. Abantu baffe bangi mubalabye nga bagezaako okuyingira ekibuga si muno tebamanyi nti ekibuga kiggala era poliisi ekwata naye olwokubanga banoonya kyakulya kati mu mbeera eno tosobola kugamba kansanga oli ku mulyango gyali era woofulumiriza ekyokulya bwoti abantu baffe bagenda kujja misinde okulaba nti bakikola batya bakifunako. Ku lwa 88 akatonyaze 8 y'obujjajja Lwasa Mayinja nze Munnabuddu Lukenge Sharifu wano mu Makindye. Mu kiseera kyekimu abagoba ba takisi nabo mu ggombolola ettaano ezikola Kampala bakulembeddwa mu Ssemwanje Sadat Kalyango basinzidde mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire Kawempe ne bawanjagira gavumenti nti ensimbi emitwalo 10 bwe ziba zigaanye waakiri ebafunira emmere enkalu. Bezagwako nekwata n'ey'omukazi n'embisinga byonna ndaga muntu sina wadde n'ekimu. Nze mbadde nsaba abakulembeze nga bammeeya oba ba MP baffe abeekambe baji batukwatireko siteegi yaffe kuba tunabako wadde obuyambi bale mutuyambe tuli bubi tubaye kye tulya. Bannaye tubasaba mutudduukirire tuli bubi amafuta gonna tetulina Kawempe buli kampuni y'amafuta Kawempe tugirina era betunywako amafuta naye nebulayo ne kampuni emwe gyo tuyamba nga abatakisi amafuta getunywa naffe tusaba mutuddizeeko. Ebyo nga biri biti abasawo mu ddwaliro Rakai bawanjagidde bonna bakwatibwako okubafunira ebikozesebwa mu malwaliro olw'abannaabo abeeyongedde okukwatibwa ekirwadde ekikambwe ki COVID-19 nga tebalina bikozesebwa ate ne bataweebwa bujjanjabi bwetaagisa. Abasawo abataagadde kwatuukizibwa mannya bategeeza nti bannaabwe abawerera ddala 20 be bakakwatibwa ekirwadde. Kyokka buli alwala addawuwe tetuyambibwa tuwadde n'ennamba eweze tugenze mu 20 naye olwala kasakubakuwa lizatisizo okwata bukwasi kubonodde ewuwo n'olwalira ebibyo ne bannaffe abaliyo mmanyi bannawo kati nabo batidde okukwata ku balwadde. Akulira abasawo mu ddwaliro eryo Patrick Sekidde akkiriza nti ddala mu kiseera kino abasawo balwadde era batono abasigaddewo. Abasawo bajja ne bakola ffenna nga bwe twecekinga ddala tumanya nti ofunye n'ogenda ku medical care. Yeah, you're given that for medication. Manya obuvuna obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebange. Kimenya mateeka omuntu yenna n'okutiisatiisa abantu okugemesa abaana endwadde zinnamutta nga munnamateeka Magirani Kazibe bw'annyonnyola. Mu mateeka agafuga eby'okugema abaana mu ggwanga singa omuntu yenna eyeeyita omusawo obanga era ddala musawo oba omukulembeze ow'ekitundu kyonna oba mukulu wa ssomero eyeenyigira mu kuwa amawulire amafu ag'obulimba ng'agamba nti eddagala erigenda okubwa abaana mu kubagema fu nnyo oba teriri ku mutindo naye ng'akikola olw'okukyayisa abazadde oba okubatiisa okuwaayo abaana baabwe bagemwe endwadde eziba zirangiririddwa ziyinza okusaanyaawo amabujje omuntu oyo asobola okukwatibwa era n'atwalibwa mu mbuga z'amateeka naggulwako omusango ogw'okuwa amawulire amafu n'okubuzaabuza eggwanga n'okugaana abazadde okuwaayo abaana baabwe bagemwe era singa omusango ogwo gumuka muvi asobola okutanzibwa omutango ogwa ssente ezitakka wansi wa $96 oba okusindikibwa mu nkomyo n'amalayo ebbanga eritasukka myaka 2 oba byombi. Omubaka wa gavumenti mu kibuga Masaka Fred Bamwine ali mu kattu kitegeezeddwa nti waliwo abakungu okuva mu ofiisi ya pulezidenti abagenze Masaka okumunoonyerezaako ku bize biwulirwa nti atulugunyiza nnyo bannamasaka nti era yava dda ku biragiro by'omukulembeze eggwanga ne bya minisitule by'obulamu mu kulwanyisa ekirwadde ki COVID-19 neyeteekerawo ebibye. Tomusaye Kayinja kaltuvire ku ntono. Kino kiddiridde abakulembeze ba NRM Masaka nga bali wamu n'abakulembeze abalala mu kibuga Masaka okwekubira omulanga mu ofiisi eza waggulu nga beemulugunya ku mubaka wa gavumenti mu kibuga Masaka Fred Bamwine engeri gyakuttemu ensonga y'okulwanyisa okusaasaana kw'ekirwadde ki COVID-19
nga bagamba nti omukulu ono asusse waalina okukoma nga n'ebiragiro bya Pulezidenti Museveni yabivaako dda ye ne yeeterawo ebibye n'atuuka n'okweyita pulezidenti w'e Masaka. Mu lukuŋŋaana lw'abamawulire lwe yatuuzizza ku Royal Gardens mu kibuga Masaka, ssentebe wa NRM owa Masaka era nga ye ssentebe w'abassentebe ba NRM mu Greater Masaka Peter Senkungu agambye nti obuwagizi obutono NRM bwebadde esigaza mu kibuga Masaka nabwo RCC Fred Bamwine abumazeewo olw'okutulugunyanga bannamasaka bukyangajja ng'agamba nti yajja kukolera Pulezidenti Museveni n'agamba nti waliwo abakulu abali mu Masaka abazze okumunoonyerezaako bw'atyo n'agumya bannamasaka nti byonna bigenda kuggwa. Nga newammwe gye wava gye mulunda ente tokyakuba nte muggo oyinza otya okukuba abantu. Tabeera mu Masaka, tabeera mu ofiisi n'osanga obuzibu nti abantu bamunoonya nga tebamulaba. Kakati bonna be batemeddeko ennamba basiibyawo, baagala mmotoka zaabwe, baagala nnamba zaabwe, talabika. Kyokka nga abasawo n'abalala nga bava mu ddwaliro kufuna bujjanjabi. Nina okwennyamira, waliwo omwami Mukasa w'e Butego mu kibuga wano wakati yakutuka accident, amagulu gonna ne gamenyeka, bamusanze ku famasi nga agula ddagala ng'ali mu byuma, nga mu bulago basibyemu bibandeji, batemye emmotoka ennamba ne bazitwala n'asiibawo nga n'eddagala talifunye. Ssentebe wa NRM Peter Senkungu era wakanyizza nnyo ebya RCC Fred Bamwine n'agamba nti weewaawo COVID-19 obulwadde buno weebuli naye ebikolwa bya RCC eby'effujjo ku bannamasaka bibeerabizza nti ddala alwanyisa kusaasaana kwa bulwadde buno obwa lumimba mawuggwe. Tom Sange Kayinja ku lwa CBS Masaka City. Ate bassentebe b'ebyalo 50 mu ggombolola y'ekyesiga mu disitulikiti y'e Masaka bafunye ensako yaabwe ya buli mwaka ya mitwalo 12. Sozi Sekimpirwazi. Buli ssentebe w'ekyalo okwebya 50 mu ggombolola y'ekyesiga afunye emitwalo 12 eza buli mwaka gavumenti zateerawo bakufuna bassentebe b'ebyalo. Ku mukolo ogubumbujiddwa wano ku kitebe ky'eggombolola y'ekyesiga, ssente wa disitulikiti y'e Masaka batemye Tolu Kyamuzi agambye nti ensimbi zino ntono nnyo, kyokka n'asaba ssentebe okuzitwala n'agamba nti oba oli awo nnyama ntono okaana eri mu nkwawa. Ssente w'eggombolola y'ekyesiga nga ye Godone Mayanja Sebuggwawo agambye nti bassentebe bano ensimbi zibafuna waakiri bandi bafuna emitwalo 10 buli mwezi bifo ky'okufuna emitwalo 12 mu mwaka, nga kumpi buli mwezi omusentebe w'ekyalo abafunye omutwalo gumu. Bo abamu ku bassentebe twogeddeko nabo bagambye nti si bamativu kuba omubaka wa paalamenti afuna ssente nnyingi nnyo okusinziira ku bo ze bafuna ng'ate be basinga okukola emirimu emingi mu bitundu gye bakulembera. Amanya nze Kalokola Bakali chairman byambale LC1 naye okusoomozebwa kutusanga ffe nga bassentebe tusanga okusoomozebwa kw'amaanyi kubanga batukonkona ekiro sawa 8 sawa 5 sawa meka naye nitubanga buli mwezi ofuna siringi omutwalo gumu. Tubadde tusaba gavumenti ekirowoozeko ku nsonga eyo. Omubaka wa paalamenti okusinziira ku bukadde bwa ssente bwafuna, chairman wa LC5 sente zaafuna, naye ffe bennyini emirimu gye tukola okuviira ddala wansi ate bwe baba balina bye beetaaga bajja bibuuza ku ffe. Era bagenda ne bagamba nti tugende wa chairman LC1 atunyonyolemu ensonga eno neeno naye okulabika nga tufuna sente omwezi omutwalo gumu. Tubadde tusaba gavumenti etulowoozengako atist ekitone nnyo etuwe emitwalo 10 omwezi. Naffe tusobole okulabika nga tukola ki kakati olwaleero luno tusobodde okufuna emitwalo 12 nejina emitwalo kwa CBS FM nze Sose Chimpirwazi. Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe agaca Basafama. Ekibiina ekiddukanya omupiira mu bitundu by'amasekkati n'obuvanjuba bwa Africa ekya Sekafa kironze baddiifiri bannayuganda babiri okulamula empaka za Sekafa Challenge Cup ez'abazannyi abatasuusa myaka 23 ezinaabeera Ethiopia kuva ku Sande eno nga 18. Abalondeddwa Ronald Madanda agenda kubeera mu kiseera wakati n'omumbi w'ekitambaala Ronald Katenya nga omugatte baddiifiri mwenda bagenda okubeera mu kiseera wakati ate 8 bawiba bitambaala. Mpaka zino Uganda Cobs egenda kugulawo ne DR Congo mu kibinja A ku ssaawa 8 olwo ssaawa 10 ez'olweggula Batisitates aba Ethiopia batuuke ne Eritrea. Mpaka zino zakomekerezebwa nga 3 omwezi guno era buli ttiimu yakiikiriddwa okuzannyisa abazannyi basatu bokka abasusse yakkiriziddwa okuzannyisa abazannyi basatu bokka abasusse emyaka 23. Ensi 9 ze zigenda okuvuganya mu mpaka zino era buli nsi yasasudde ensimbi za $2 emitwalo 2 okuzeetabamu. Uganda egenze mpaka zino yawangula empaka ezaasembayo ze yategeka wano mu Kampala. Bannaffe ag'essaawa zino kangamalirize mu bufunze.
Parliament mbutongole esiimye emirimu egikoleddwa abadde Speaker wa Parliament y'omwenda ne yeekumi Rebecca alitwala Kadaga era akwasiddwa engule olw'okumusiima. Poliisi mu kampala emirala ekoze ebikwekweto eyodde abantu abasoba 200 abasangiddwa mu binywero nga beekatankira omwenge n'abalala mu healthy clubs oba sauna nga beeyoteza. Omubaka wa gavumenti mu kibuga Masaka Fred Bamwine ali mu kattu kitegeezeddwa nti waliwo abakungu okuva mu ofiisi ya President abagenze Masaka eyo bamunoonyerezeeko ku biwulirwa nti atulugunyizza nnyo bannamasaka mu muggalo guno nga yava dda ne ku biragiro ebyamuweebwa bakama be. Abasawo mu ddwaliro ly'era Kayibawanjagidde abakwatibwako kubafunira ebikozesebwa kuba bannaabwe abasoba mu 20 bakwatiddwa ekirwadde ki COVID-19 olw'obutaana bikozesebwa ate ne balwadde tebafuna bujjanjabi bwetaagisa. Ge mawulire ag'essaawa zino twagala nnyo okuyobujjajja weyongera okuwuliriza.